era nze negambye abantu nti ye omwana yazaalibwa sikyasobola kumuzaayo nze kyenjagala ye mwana wange era namufunye omwana nze mulina Pastor mpola Eh, akujubisa ku live video baziraba omwana tukaza tyati omulina ekisookera ddala kimenya amateeka omwana wa 13 years okumulaga mu kamera ekyo ndowooza okimanyi tebamulaga ku tv bamublaringa. Is that right? Kakati Uganda. Oh yes, era naba Uganda twogere bobakubira kubajja kubulya nti they wrote to me and they apologized. Nzase okulaba mbadde mpuliriza nga ngoberera. Naye nze ntera nnyo okukola analysis. Waliwo obusungu obuliwo, waliwo okulwana okuliwo, kwawukana ku bantu abalala. Ate Bobi Wine nze muwe ekitiibwa. Wadde ndi eri. Tebere balambulukufu video tebere balambulukufu. Kubanga Bobi Wine bobanga bagamba tugonzeemu tunyuwe abadde video omwe kitiibwa kyo muwagira muwa kitiibwa olw'amagezi galina bobanga bulimba nga yasawo struggle nga bulimba mugezi mukigaana he is the wisest boy bobanga struggle gyeri era nga ntuufu he is the wisest boy alina byakoze abalala bebamuvuma byatakola abalala byatakola bobanga yakola n'akuŋŋaanya ghetto zonna ezo n'akola byalina okukola musajja alina amagezi tuukira amazima Bobi Wine alina byakoze abalala batasobodde kukola Bobi Wine alina byatuusiza ku bantu be batanaba kunoonya kati nze sinoonya sympathy anywhere nze nkola analysis nkola analysis ndi wakati awo ekyokubiri bw'obanga oluyimba lwali lutuufu nga lwali lwanjula kino kyali mugezi ffenna tuli mu kitimba tuli mu lyato mukkirize abavuge abatwale gy'ayagala okubatwala naye nga nze ŋŋamba bwe nti olutalo luno lw'ebigambo si lulungi kubanga ffenna tweyuza ffenna twekuba on the end of the day tebigenda kutuyamba era tebigenda kuba solution tuveeyo omukazi gwafunyisa olubuto meza yabireese wano video ewedde nakuleese kakati sazaalibwa nga ndi mulokole penge sazaalibwa nga ndi mulokole olubuto n'omuyisa bubi ng'omuntu omulala yenna siri malayika mwana njagadde nnyo ekyo kuba nti okikkiriza mwana bw'oba yali nsobi yabaawo njagadde nnyo mwana exactly abajja goyinza okugenda n'omuteeka wana njagadde nnyo mwana Mondo. That's it. I was not born salo kukanga nzaliddwa nga ndi mulokole. Wamuyisa bubi. Actually nayisibwa bubi because nayisibwa bubi okulokoka. Ninakkiriza Yesu. Tuyiseemu mu biseera ebyo okw'omukazi Mesaya akyesibyeko kibasitegeeza era gyakiremerako kakimenyemenye mwana kwali wuyo kwali alaba. Jukira mu politics nali mu byobufuzi nali mu politics ate mu bintu byo politics mbera mobilization tambula deri okola effujjo ogwa mu nsobi saawa yonna eyo nsobi nagigwamu n'enkikiriza era nze negambye abantu nti ye omwana yazaalibwa sikyasobola kumuzaayo nze kyenjagala ye mwana wange era namufunye omwana nze mulina Pastor mpola akujubisa ku live video baziraba omwana tukaza tyati omulina ekisookera ddala kimenya amateeka omwana wa 13 years okumulaga mu kamera ekyo ndowooza okimanyi tebamulaga ku tv bamublaringa. Is that right? Kakati Uganda. Oh yes, era naba Uganda twogere bobakubira kubajja kubulya nti they wrote to me and they apologized. Bambe by apologizing. Tekyabadde kirungi. Omwana ali mu nnyumba yo as I speak. Yes sebo. Ali wange.
mukusindikire wuwo kubanga kyangu nnyo okumufunira visa si kizibu okumufuna muri kulitire wuwo mutandike mubeyuke ekyo kyangu wali awoli wakati sawa zino omwana yebase sawa zino nenga wali mu nyumba yebase bambi yebase mwali ate lwakimani mwana wange era ayagala omwana okusinga kitaawe aba ayagala kumulya bwe weyogera omuntu bw'atandika okwagala okulya omwana okumwagala ennyo okumubibisa okusinga kitaawe aba musezi aba yakumulya kati waliwo abasezi abali kuno ng'abasezi bali okwo naye nga bali okwo batudde batunula naye kaze ku kigambo kiri nze Bobi Wine respectinga sina buzibu simuvoola ate ne President Museveni ye mwagalako kintu kimu ndi w'amaanyi byakola by'amaanyi ate yalina ettooke nze siwagira batalina ttooke mpagira balina ttooke siwagira batalina ttooke bw'obanga okyakaaba Mondo amayese genda bikubuuza oli muganda wange kwagala nnyo era bikubuuza bino siri mu story ezo abalabijjawo ne bayita eno neze era bikubuuza oli muganda ne Mondo kankubuulire era kankubuuze uyo guli kisagaye mbayagala mutabani wange amwagala Sweden uyu abantu bali abagala mwana guli kisagaye kwa Sweden kankubuuze ekibuuzo singa nali Kyagulanyi kwolwo lwe nava ku NBS yali kubye essimu n'agamba mukulu wange mutawaana ki kwasobola okubira bakadeedeeyi bajja ku bo bakola ku TV abalayisi kaakati kankubulira ekirala Museveni ono gwe musiiba muvuma Museveni ayina ekirabo mwenna kye mutayina nange kye siina the ability okudisagringa naawe ne naakuyita amanye ki ekikutawaanya owulira nze sigumu seebiri seesatu nga mpita ne ngenda mu State House ne tunywa kyali n'ekyemisana nafunako n'omukisa omuntu wa Museveni ate bompita mu nnyumba kiyinza kuba mukwano guli mukwano gwa Museveni sooka ompulire Museveni talina mukwano gwe yeye yennyini nga ye naye nga gwomu ku banno omuntu bwe yandisuubidde kuba akuyita akuinvitinga invite ebeera ya simulabe oyinza okuinvitinga mulabe wo mu nnyumba yo so oli muntu wa Museveni exact kaakati ayina ekitone the ability to disagree with you ne n'agamba I must listen to this person full figure omumanyi amwanyiriza abaddeko kuno ng'akulwanira entalo abaddeko kati kankwongere na kino ky'otamanyi people power eyo nga yakatandika bakwata nnyo abantu teri muntu yasiibanga ku Buganda Road okugyayo abaana be basibye nga full figure oyo Makomera nange nga nteeka mu sente gy'omubuuzi ng'amanyi okunkubira nku Frank basabye ebbeero ya $2,000,000 abaana bali 8 netubuzaako $3,000 nange nenkwata 3 nengakola ki nengaweereza abantu abamu abalwaniridde eggwanga lino tebalivaayo ku butaala ne beeraga naye olunaku full figure lwe yalabika ne Pulezidenti Yoweri Museveni ne ŋŋamba full figure omanyi tasaaga mawaya oba Pulezidenti Yoweri Museveni asobola okunoonya full figure ne banywa kacaayi ne boogera kyekigaana Mr. Kiwaani okunyumya ne Dr. Besigye omanyi lwaki kubanga ye ali ku assignment kutusaanyaawo mwe baani abalumirwa abanyigirizibwa ate ng'obadde mu nnyumba y'omusajja n'akuwa kacaayi anyigiriza abantu penge wulira nze okusooka Pulezidenti Museveni okusooka okumpita okwogera ati Penge yali 2013 ebiseera ebyo nga nabanda yakafanga kitwaliza obutwa zitunkanga ki olira nenconsultinga nagenda ne muganda wange Kayongo saalina London eyo nentuuka erwakitula saawa 12:30 yandaba okuva ku saawa 1:30 paka 4:30 omu ku omu netunyumya nambulira kino owulira nambuuza wasooka otera ku social media nkijjukira ekiro nze nyini wulira nze nyini nze ate buli lwemusinkana nga njagala enso gitegeeza nze nteekayo ebifaananyi owulira yes
ne twogera ebintu bingi nansiibula. Twaline Kayongo yuyo akubuli ali e London eyo mubuuze ekyantiisa kwolwo bali bagamba nti abantu nga bangambye tonywayo kyayi bajja kuwa obutwa. Nanya kyayi ne Museveni okuva ku ssaawa emu n'ekitundu paka nnya nga tunywa bunywi kyayi wangi nga tunywa kyayi tuli mu kakiiko ako okunywa kyayi wanywa kyayi nani ne Museveni sawa meka okuva ku ssaawa emu n'ekitundu paka nnya n'ekitundu omu ku omu. Eyo meeting yali nze naye. Wulira ekyantiisa tusimbula ekiro ssaawa nga 5 n'ekitundu tukomawo e Kampala. Ku ssaawa 12 nankubira essimu nambuuza Kasumba mwatuuse bulungi nti twatuuse bulungi. Mwatuuse bulungi. Wulira 2013 siwe kiri kati mzee Kasumba simu yagirina mukwasa bogereza nga tuwogerezeganya simu yagirina. Ngenda babuulira mwampise. Bire mu maaso. Omanyi ntunuulira abajega bano nga leero si wano tamumanyi nali Gasumba. Tugende mu maaso mwogerezeganya. Kaakati okuva 2013 olusisimuka Uganda ogijjukira. Akalulu ka Kyagulanyi mwe twakungira abantu omulonda si 2017 awo. So nze ebyobufuzi ebyange byanjawulo. Olwokuba sikkiriziganya naawe tekitegeeza sobola kulya lunch oba breakfast with you. Bye mbirivingamu. Bye byobufuzi bye nali njagala n'okwebeeremu. Ng'omuntu ne bw'oba tokkiriziganya naye akuyita ne munyiri ekyemisana ne mwawukana. Ompulira. Naye bo bataddewo ebyobufuzi nti bw'oba towagira nuupu gw'osinga obusiru mu ggwanga gw'otategeera. Jesus! Mundagayo mu Bible ba mu Quran be bagamba nti nuupu ye representinga Katonda mu Uganda. Ekirala mu kalulu akaweredde 2021 42% of Ugandans did not vote. Akalulu akawedde 2021 ana mu 2 ku buli 100 tebalonda nga balaba Museveni talina vision ya ggwanga Kyagulanyi fake master. Owulira? Kakati, the 42%, that's where I belong. Ulira, pen. Ndayira nga ntya Katonda. Bwemba nimba Katonda mpe ekibonerezo. Nze nakoma okulonda President Yoweri Museveni mu 96 okuva 2010 Besigye. Okutegeera. Lwaki Museveni bwampita musango, Kyagulanyi bwampita si musango, Besigye bwampita si musango, Mao bwampita si musango. Ddamu ekyo. Yesonga. Mwulire nti bwe ngende wa Kyagulanyi mutuukirivu ayogera ne Katonda. Ebyobufuzi ebyange byanjawulo. Joseph Sewungu oyo omulaba. Yali wa DP. Kati wa nuupu tunyumya sigendangako mu maka ge nampa ekyokunywa n'eŋŋaano kinywa. Wulira akaluka naka 2021 Sewungu oyo nga wabula wiiki nga 2-3 omugongo gwagenda ne gumuluma. Nentandika n'okweraliikira ki ekiguddewo muganda wange ki ekiriwo ne tuleeta ku buli musawo n'amutereza n'awange. N'ekirala njagala kino kinyo nkyogere ku babaka bemmanyi ne nteekawo n'omukono ti talyanga ku ssente za Museveni ye Joseph Sewungu. Ekirala mutogikwatako ojjukira mutogikwatako. Sewungu y'omu ku babaka abatakwata ku ssente abalala bonna babawa miliyoni 2. Okitegeera kati penge singa gwobadde chairman w'NRM emukono muwalawo ng'agenda kufumbirwa sijja ku mukolo gwo ojja ssebo olwo baafuse w'NRM. Amande Ssemugenyi mukulu muganda wange oba olese muganda wo mukwano gwo. Taata wange yalwala kansa nga buli wiiki emu tuspendinga miliyoni 4.8. Damu statement hiyo na wiki ezo na sente 4.8 million.
kuddagala ali kati kusende tuziddemu tuzogere na bbanga ki wiki kugambye taata wange yalwala kansa n'atuuka ku level 4 nga buli wiiki emu tuspendinga 4.8 million ng'eddagala erimu tulijja Israel dda tulijja Germany. Kitange kansa yafuna kansa 2013 nga tutoba naye okitegeera. Abamu ku bantu abalambulanga kitange omumanyi esewungu oyo kati kiringa ng'ekya sewungu bw'anampita ku mukolo gwe n'eŋŋando gugendako olw'okuba wa nupu kisoboka. Nkwongera ekirala, taata wange bwe yalwala abantu abasinga okunnyamba mu kumujjanjaba bano bakapiteeni Mukula ba Lumumba. Owulira kaakati Lumumba enkyanga muwala wo baafumbirwa nga mpita ku mikolo nga ŋŋando gendayo olw'okuba wenaalemu Lumumba secretary wa NRM. Yes, Kasule Lumumba. Owulidde oli muntu wa NRM. Jacob Olanya be bamu ku bantu abanyambanga. Taata wange bwe yafa yampa million 2.5 nampa liidika eyaggula ekkubo okuva e Kampala paka Masaka kubanga enkuba yali nnyingi nga traffic mpitirivu. Kati Jacob Olanya n'aba n'emikolo ndeke gendayo muloko wenaalemu. Owulidde kati Kyagulanyi ataddewo embeera nti ab'enaalemu bavundu toyina basemberera. Ejjooga eryo lirina okukoma. Weerabawo enkolagano ne Kyagulanyi gye bujja mu maaso eyo. Mwagaza ki angobe ku mizigo gye. Sentiment jamu Siina kye mwagaza ku nsi kuno, njagala omuntu omu Katonda. Omuntu omulala gwe siteeka mu kamwa kange omumanyi ye Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi. Oyo z'omuwa ekitiibwa. Oyo kabaka z'omuwa ekitiibwa. Oyo buli lwe mulaba ku TV n'enfuna essanyu. Waliwo agambe wano nti ogamba nti abaana ba Kyagulanyi nti ogamba Kyagulanyi atiikira abantu boziyitambwa. Muhimeda meeting on Ibrahim and n'ogamba muna abantu obayitambwa naye Kasooke maliza ensonga ya Ssaabasajja Kabaka. Nze okusooka n'okulaba Kabaka nasooka mulaba 1985 nga ye Ssaabataka nga tuli baana bato. I think I was in P5 e Villa Maria St. Francis Primary School. Omanyi Museveni bwe yasalako Masaka ya Ssaabasajja Kabaka then yali Ssaabataka n'ayita mu Masaka omwo. Nalaba bakitaffe basimba ebiyitirirwa nga kitegeera kibe batugamba nti omwana wa Kabaka Muteesa agenda kujja. Tuli baana bato ne tujjayo ebidomola olwayitawo ne tukuba mu ngalo. Ekirala jjajjaffe Sarafina yatugamba mulwanyisanga abantu bonna temulwanyisanga obwakabaka bwa Buganda nti obwakabaka bwa Buganda bwahostinga Abanyarwanda mu Buganda inclusive of officials father. Owulidde nakino njala nkyogereko ekyakatikkiro Charles Peter Mayiga. Nze nayomba ne Charles Peter. Kakusale mu kirimi nga mwattunka. Ate situattunka. Nze Katikkiro yannumba nange nenzizaayo. Bwe nazzaayo Bishop Servus Jumba, my favorite Bishop gwensinga okwagala, Bishop waffe w'e Masaka, nankubira essimu nambuuza oliwa nti Bishop osangiddwa ndi Masaka. Biseera bya COVID awo naŋŋamba nkwetaaga neevuga ne ŋŋenda ekitovu. Naŋŋamba oli musajja mukatu muli bannabuddu mbadde nsaba okuŋŋaŋŋana ayina bwe yakiisa mbadde nsaba okuyombagana okugenda mu maaso kukome. Ne mugamba Bishop ky'oŋŋambye nkiwulidde naye ne mugamba mbadde nkusaba ne sayidi eri ogigambe nze amagye gange nga withdrawinze naye gali ku stand by class 1 we bagalumbira nago gazaayo wangi. Ne mugamba sebo Bishop nze maze ekyokulwana naye kusaba nabali obategeeze. Omulala eyaŋŋamba nti Mr. Gashumba nsaba kuno bikome eyali chairman wa Masaka district Judy Mbabaali eyafembayo omumanyi Mukama amuwummuze mirembe. Yes. Nempanika
Sipelele yakwagala nnyo, sipelele yakwagala nnyo kwase. Pengi wali ompuliddeko nga nteeka Katikkiro wa Buganda mu kamwa kange okuva olwo. Wamwesonyiweera. Naye mwana eno embizi y'ettaka etalina matu, embizi y'omu kyalo eyo evumye Katikkiro buli kintu ekiri ku nsi kuno. Bisobola kuyisa mukama oyo omusajja oyo yatuuka. Ojjukira bwe yabikaka Ssaabasajja Kabaka nentuuka nze nenvayo nembagamba, wulira actually kanonye ne tweet yo nembagamba I can authoritatively tell and state ti Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi mulamu nnyo naye ali Nairobi. Kaakati Raila Odinga omu ku bayambi be mukwano gwange gwe nakubye esimu n'aŋŋamba wa kati Kabaka wammwe ali wano agenda nakulaba Raila Odinga owulya ndowooza. Ebyaddirira ne batandika okuyiya bikofini. Maama wange n'aŋŋamba kati kankuzeyo n'emabega. Ojjukira Kyagulanyi oyo oba bwe yalina obutakwatagana n'ab'Emmengo bamale bayombera ettaka ku ly'Ebusaabala. Ssaabasajja Kabaka balyoke bamuvume buli kivume ekiri ku nsi kuno. Maama wange yali Kampala n'aŋŋamba mwana wange kino nga tekibangawo. Bani abo abavuma Kabaka wa Buganda? Kyagulanyi enkola ye awendula abantu ne bavuma omuntu ye nadda ebbali gwe n'olowooza. Kati ekirala kyakola mwena kyemitamanyi kya showbiz. Kyagulanyi successfully ya transferringa amalala oba empisa z'abayimbi n'azireeta mu byobufuzi. Kyova olaba bw'abeera ku mukolo ayinza okutula bw'ati ne yeefuula ng'alowooza ennyo. Kati kameramani we yaba akimanyi n'akuba ekifaananyi ne yeefuula mbu alowooza nnyo. Bw'abeera erubaga mu kyaki oyinza okugamba nti enneema ya Yesu kwetambulira. Ekyo bayita showbiz. That's him. But I can assure you tugenda kuleppuka. Temujja kussa baana ba tugenda kuleppuka. Temujja kussa baana b'abantu. Nze missioni yange eri egi kusevinga bulamu bw'abaana b'abantu baleke kuttibwa. Lwaki? Era mbalera kubuuza ekigendererwa ky'omu kino kye kiriwa? Nteekateeka ki gy'olina ne kuba nga otwala mu maaso? Ogwange guli gumu. Yesu yajja kuggyawo bibi by'abantu. Nze nzize kubuulira bantu baleke kuttibwa nga balowooza waliyo struggle.